Guno gwe mulundi ogw'omukaaga nga Uganda etegeka okubala abantu abagirimu. Ekyenjawulo ku mulundi guno okubala abantu kwa kutambulira ku tekinologiya ng'ababazi beeyambisa kompyuta ez'omu ngalo oba ziyite tablets. Wadde ng'okubala abantu emirundi egiyise kubaddengawo budde bwa misana, ku mulundi guno kwa kutandika ku ssaawa 6 ez'ekiro ekituumiddwa Census Night, era abantu abagenda okubalibwa mu kiro balambuluddwa. Buli muntu yenna wajja kubeera mu Uganda tujja kumubala, oba oli mu hoteeri, mu loogi, oba oli mwana wa ssomero oli ku ssomero, oba oli mu ddwaliro e Mulago n'amadwaliro ag'enjawulo, abo bonna tujja kuba tubabala ne tulaba nti tukitegeere bulungi nti bali mu ddwaliro. Ku batambuze waliwo ekipapula ekigenda okubaweebwa obutaddamu kubalibwa mu kkubo. Ssaawa wazi kusanze nti oli mu baasi ogenda ng'e Arua n'ova wano Kampala ssaawa 2 ez'ekiro, Arua n'otuukayo ku makya, awo kitegeeza nti wasuze waka, wasuze mu baasi. So tujja kukubala ng'obadde mu Uganda naye obadde otambulira mu baasi. Chris Baryomunsi, minisita w'ebyamawulire, agamba okubala kuno kwa kutandika ku ssaawa 6 ez'ekiro. Ekiro kino ekya ogw'okunangu tugenda ogw'okutaano ejja kubeera reference night yaffe, tujja kuba tubala abantu bonna abagenda okusula mu Uganda. Abakwasiddwa eddimu ly'okubala abantu bakutambula nju ku nju okwetooloola eggwanga nga bayambibwako bassentebe b'ebyalo oba abatuula ku bukiiko bwabyo. Buli kyalo walimu enyumaleeta omu oba babiri okusinziira ku sayizi ey'ekyalo. Naye bajja kuba batambula ne bagayidi. Bagayidi zitukozesa ba LC1 chairpersons oba ow'akakiiko aka LC1 oba omuntu alondeddwa akakiiko ka LC, muntu w'oku kyalo. Baryomunsi ayongedde okuttaanya ku bibuuzo ebigenda okubuuzibwa n'asaba abantu okubiddamu kisobozese okuyambako gavumenti okuteekerateekera eggwanga. Temuwuliriza abagamba nti bajja kubuuza olina ente oba olina bintu ki bagenda kwongeza omusolo. Nedda, twagala kumanya Abannayuganda bameka, ab'ewabweru ababeera mu Uganda bameka, Abannayuganda balina bintu ki, obugagga bwe tulina bwenkana ki, abaavu benkana ki, kati abasoma ne batuuka ku secondary ku university benkana ki, tupulaninga bulungi. Wano wasabidde Bannayuganda bonna okuli ne bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya gavumenti okulaba nga beenyigira butereevu mu nteekateeka eno.